Zaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gen. Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, avuddeyo mu mbeera ey'okusaagirira, mu mbeera ey'okuduula. Tetumanyi kimuviirako kubanga kimutanudde kubeera ng'atuuka mu mbeera eno okusinziira ku statement z'azze akola ez'enjawulo. Avuddeyo n'agamba nti Mukama Katonda ye akyamuyita, akyamwagala okuba nga akyattayo abantu abalala abawera. Tetumanyi lwaki statement eno yagikoze era nga yeekuusa ku ki era nga kyasinziirako nakyo tekinnategeerekeka, ekirese bannayuganda bangi nga batakula emitwe nga nze nange nga wendi, nga kinnemye okutegeera lwaki Gen. Muhoozi Kainerugaba akyagamba nti Mukama Katonda akyamuyita okutta abantu bangi nnyo nkuyanja, so be baakattako be batono, bakyattira ddala. Era gwe yenna ali eyo ng'okyesisigaliza, njagala okimanye nti kino akirangiridde mu lwatu ng'ayita ku mukutu gwe ogwa social media ogwa Twitter ng'agamba ye abantu akyabattira ddala. Oli ku UG Updates ebikosinza obba ng'otuwuliriza era webale kwekumira ku mayengo gano. Gwe ayagala otweyungako kkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali mu Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Nairobi, mikwano gyange ab'enjawulo ababeera ku mukutu guno, mwebale nnyo. Mmwe abajja ne mukomentinga, mmwe abasharinga, mmwe abalayikinga, mbebaza ebyensusso mmwe mikwano gyange abali eyo. Gen. Muhoozi Kainerugaba wabadde ku mukutu gwe ogwa social media agambye nti omwami lumu yavaayo n'amubuuza ekibuuzo nti waakatta abantu bameka bukyanga oyingira mu magye. Gen. Muhoozi Kainerugaba n'amugamba naakatta abantu abawera 10,000. Naye ate mu kaseera kano Mukama Katonda wange akyantuma ngende nziteyo abantu abalala. Awo be natta biwero, nkyattira ddala abantu bangi nnyo. Tetumanyi kimutanudde kwogera statement eno erese bannabyabufuzi nga bawuniikiridde. Ate olw'ensonga nti azze asuubiza abantu bangi nnyo okubatta, omwo omuli Dr. Kizza Besigye, mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, yamusuubiza era n'abagamba nti bwe mukeeranga ku makya ne munoonya Bobi Wine nga temumulabako, awo mumanyanga nze oyo namuggyeeko dda omutwe. Bw'atyo Gen. Muhoozi Kainerugaba bwe yavaayo ku mukutu gwe ogwa social media. Sirina kyokka avuddeyo ng'ajja atiisa n'amawanga ag'e Bunaayira nga wagenda okugatwalira entalo mu mawanga gaabwe. Ebyo byonna byonna tubigattagatta tusobole okulaba kiki ekituufu ekigenda mu maaso ku Gen. Muhoozi Kainerugaba. Lwaki akola statements zino? Tugambe nti azikola lwakuba nti nno ayagala kubeera popular, looking for popularity, oba agezaako kutiisa abo bonna bonna abanaagezaako mulumbagana? Nze naawe ojja mu comment section otutangaaze okusinziira ku nsonga ku mata nga weeri. Gwagala otwengako kkirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kubasobola bunnyo otwegattako mu discussion zino. Mbagala nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV.